السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Abalabi baffe abalungi aba Spark TV nga bulijjo olunaku lwaffe olwaleero lunaku lwa kutaano ng'ennaku z'omwezi 27 nga tuli mu mwezi gwaffe ogwokubiri ogw'oluzungu ate nga ku sayidi y'eddiini tuli mu mwezi gwaffe ogwa Ramadan. Njagala nga tukomekkereza ennaku 10 eza Ramadan ze twakasiiba okukya tutandika kusiiba omwezi ogwa Ramadan, olwaleero tuwezezza ennaku 10. Naye Ramadan eno Katonda we yali atulagira n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min kaburikum la'allakum tattakun. Katonda we yali atugamba nti abantu bange abakkiriza okukkiriza ne munzikiriza mbalaliseeko okusiiba omwezi ogwa Ramadan, nga ngubalaliseeko osanga munaafuuka abakkiriza ng'abo abakulembera bwe baafuuka abakkiriza ne babeera abakkiriza Katonda n'abasiima. Naffe Katonda n'atuteekerawo omwezi ogwa Ramadan nga tugusiibe ng'ekigendererwa mu kyo Allah kutusonyiwa mazambi, Allah kututukuza tubeere abantu abakkiriza abannamaddala. Naye Katonda we yali assa omwezi ogwa Ramadan gye tuli yagussa nga agwawuddemu ebitundu 3 oba agwawuddemu parts 3. Ennaku 30 ze tusiiba, ennaku 10 Katonda yagenda nga aziteekako ensonga olw'obukulu obw'omwezi ogwa Ramadan. Ekisookera ddala omwezi ogwa Ramadan bwe guba guzze gye tuli, gujja gye tuli okututukuza, okuvaako amazambi, tulongoose tubeere abantu abalongoofu, abatukudde era abasonyiyiddwa mu maaso ga Katonda, kubanga shahru rahma, mwezi gwa kusonyiwa. Era ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Ramadan ziba ayyamu rahma, nnaku za kusonyiwa Allah, kubanga asonyiwa abaddu be n'abasaasira abo yali yanyiigira, n'abajja mu muliro n'abanga Allah tabaraka taala abasaasira era abawandiikako kubanga bagenda okuyingira ejjana. Nga ki ekibakozesezza ekyo? Olw'okusiiba, kubanga yatugamba man swama ramadanan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nti omuntu yenna asiiba omwezi ogwa Ramadan nga bwe tusiibye, ng'ekigendererwa kyaffe tusiibye imanan, kukkiriza Katonda, wahtisaba, n'okweraliikirira n'okujjukira nti waliyo okubalibwa olunaku olw'enkya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah tabaraka taala omuntu asiibye mu nsiiba bwetyo amusonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola, n'abeera ng'amusaasira, n'amuwandiikako ejjana era n'amuwandiikako okubeera mu abo abagenda okwesiima. Abaddu ba Allah abalungi abatulaba ku Spark TV, mwenna abali eyo abasiibye omwezi ogwa Ramadan, njagala okubayozaayoza nti olwaleero muwezezza ennaku 10 nga musiiba omwezi ogwa Ramadan, ennaku 10 eza rahma, ez'okusaasira, okusaasira min Allah, okusaasira minna, okusaasira alaina, okusaasira okuva gye tuli, okusaasira okudda eri ebitonde bya Katonda, n'okusaasira okuva eri Mukama Katonda. Nina ensonga enkulu ennyo gye njagadde olwaleero gye tuba twenyigirako ennyo okugiteekako essira nga tugirowoozaako, naddala mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan, tugikaatirize era tuginyiikirize, tubeere nga tugikola, tusobole okuba nga tubeera mu abo abagenda okusiba omwezi ogwa Ramadan baguveemu nga Allah abasiimye. Y'ensonga ki? Y'ensonga y'okusaasira n'okusonyiwagana wakati waffe. Limaadha ja'ala shahru Ramadan ila nnas, lwaki Allah tabaraka taala yaleeta omwezi ogwa Ramadan eri abantu? Awwalu shay rahma alayhim, kubasaasira, kutusaasira, wal maghfira, n'okubanga Allah tabaraka taala bw'amala otusaasira atusonyiwa, wa itika qulubina wa itika minan nar, n'okubanga emyoyo gyaffe Allah gy'amaze okuwandikako omuliro olw'obuyitirivu bw'amazambi ge tukoze mu nnaku eza bulijjo. Katonda atusaasira n'atusonyiwa, n'abanga atuwandikako era emyoyo gyaffe aginnyulula okuva mu muliro n'agiteeka mu jjana. Kitegeeza ki okugamba nti Allah omwoyo gwo agunnyuludde okuva mu muliro n'aguteeka mu jjana? Omuntu osobola okubeerawo ng'olina embeera gy'oyitamu, era ng'embeera eyo
egize mu bulamu bwo olw'ebikolwa byo olw'enneeyisaayo n'olw'ebirowoozo by'olina ku mutima gwo. N'osanga Katonda atugamba nti la yugayiru biqaumin, Katonda tayinza kukyusa mbeera y'abantu oba ya gurupu hatta yugayiru anfusahum, okuleka nga bo bennyini bamaze kukyusa mbeera yaabwe, Allah tabaraka taala naye n'amala n'alyoka abakyusa. Singa abantu babadde awo nga si bakozi, nga batuula bukeera bukeezi kutuula ku ludo, bakeera kugenda mu betting, bakeera kukuba lwali, tebayinza kuva mu bwavu olw'ensonga nti bo bennyini tebafuddeeyo kuteekamu input, obulamu bwabwe okukyuka. Abantu singa bakeera ku makya ne bakeera kwebaka ne batabaako kye bakola wadde okulowooza, tebasobola kuba na bulamu bulungi bwa maaso olw'ensonga nti bo bennyini baba tebalina effort gye bataddemu. Nabwe kityo nti mu mbeera yaffe ey'okusinza Mukama Katonda nga tulekereza tunoonya ejjana, twagala ennyumba ya Katonda ey'emirembe, twagala mu bulamu buno bwe tulimu obw'ensi oluvannyuma lw'okubuvaamu tubeere mu bulamu obulungi. Ebiseera ebisinga abantu bamu tebakkiriza nti waliyo ayyamul barzakh, waliyo okuzuukira. Njagala omulabi andaba obulungi, omulabi andaba ku Spark TV, okimanyiko oyagala onkakase era okitegeere tomanyangako nti ogenda kujja mu buno obulamu obw'ensi. Katonda ye kennyini ye yakyemanyira, naye tokeerangako n'ogamba nti kaakati olwaleero nsazeewo ngenda mu bulamu obw'ensi mbubeeremu. Ffenna obulamu bwe twalimu nga tetunaba kujja mu nsi muno, emyoyo gyaffe obulamu bwe gyalimu tewali yalikiriza kujja muno mu nsi, kubanga twali mu bulamu nga tuli mu bulamu nga tulya, tuli mu mbuto z'abakadde baffe, tulya tunywa, tetulina kweraliikirira, tetulina kutya kwonna, tetulina bulabe bwonna, tetulwala nti tugeereyo tulwale, nga buli kimu kitusangaawo. Security tuli covered ne security mu mbuto z'abakadde baffe. Naye Allah tabaraka taala n'akola enteekateeka ye n'atuleeta mu bulamu obw'ensi. Obulamu obw'ensi bwa kukola mirimu, bwa kulwana okusobola okulaba ng'obeerawo. Abantu bafuluma amayumba okuva ku makya, nafuluma agenda anoonye ekyokukola afune kyanaalya, oli n'afuluma agenda afune fees w'abaana gw'anaamusasulira, oli n'afuluma agenda asobole okufuna ssente ezinaasasula ennyumba. Bwe bulamu bw'ensi bwe tuwangaaliramu. Teri asobola kugamba nti obulamu bw'ensi alimu ye n'ateredde nti ali mu comfort zone. No one. Olwaleero n'ogenda otunuulira abantu abasinga okuba abagagga ng'olowooza nti balina ssente, naye omugagga ojja mutunuulira agenda akunyumize ku program schedule ye gy'atambulyako olunaku. Teri mugagga azuuka ssaawa 2, teri mugagga yeebaka ssaawa 11. Abagagga be basooka ozuukuka essaawa zigenda okuwera 9 ng'atunula bw'ati, ng'ali mu kulowooza ku bizinensi ze, essimu z'atandise dde omukubirwa. Ate mu kwebaka be basembayo okwebaka, kubanga yaba alowooza kino alowooza kiri alowooza kino. Genda otunulya abakulembeze. Olw'olwo otunulya omukulembeze w'eggwanga, pulezidenti abamusinkana bagamba nti pulezidenti abantu bennyini tebamanyi budde ki bwe yeebaka, kubanga ogenda mu ofiisi ya pulezidenti essaawa 12 ez'okumakya ng'abantu batudde dda bamulindiridde. Pulezidenti essaawa 11 yatandise dda okuwuliza abantu, ekiro ssaawa 8 ng'abantu bakyatudde bali ku appointment za pulezidenti. Kakati waligambye nti kabaka, genda eri kabaka. Buli muntu yenna bw'ali akola buno obulamu obw'ensi bwakukola, naye tulina bukoleramu ebirungi, tulina kuba nga tukoleramu nnyo okulaba nga tutuuka ku bulamu buli obw'omu maaso. Kyova olaba olwaleero omuzadde azaala omwana, n'amuzaala, bw'amala omuzaala ate n'atwala mwana n'amweggyako n'amutwala mu kisulo ku ssomero. Omwana n'amala emyaka nga 15 ali mu kisulo asoma, n'amaliriza ekyo n'amutwala ku yunivasite. Ebyo byonna omuzadde abikola ki? Anoonyeza omwana ono obulamu obulungi, kubanga lwaki bw'anaaba takikoze obulamu bw'omwana obw'omu maaso bugenda kubeera bubi. Wa hakadha alhayatu albarzakhi, n'obulamu bwa barzakhi oba obulamu bw'oluvannyuma bw'obulamu obw'ensi bwe butyo bugenda okufaanana. Nti olwaleero kuno ku nsi kwe tuli tulina okukola ennyo, weewaawo nga tukola tunoonya kye tunaalya, kye tunaayambaza abaana, kye tunaalabirira abantu baffe, tulina okukola ennyo okulaba nga tukolerera mu bulamu obw'enkya, kubanga ku nsi kuno tuliko kiseera Katonda kye yateekateeka, alwaqtu ma'dudat, obulamu butono nnyo bubale bwa kiseera buseera. Kati obulamu bwe tulina kuno ku nsi tulina obukolerera ennyo bwe tuba twagala okubeera mu bulamu obw'emmaaso nga tuli bulungi. Naye obulamu obwo obw'emmaaso tebuliimu magezi ga muntu, wabula bulamu ekikulembera ku bwo rahmati min Allah, bulimu Allah agenda buteekateeka mu buli omu bubeeramu. Ekisooka kusaasira kwa Katonda. Ekyokubiri mirimu gyaffe emirungi gye tukola olwaleero. Bw'onoogayala n'ogaana okukola n'otula butuuza okulowooza nti buli kimu kigenda kukusanga, n'obulamu obw'oluvannyuma nga tuvudde mu bwensi bugenda kuba bukalubo gy'oli. Bw'onookola obulungi ne weerekereza n'osinza Mukama Katonda wo, ne weeyisa bulungi eri banno, n'oyagaliza banno ebirungi,
n'obeera mukwatampula eri banno, n'oba musaasiza eri banno, n'oba n'ensonyi eri banno, n'obulamu obw'oluvannyuma obwa barzakhi ogenda kwesiima. Ensonga gye tubaddeko ennaku zino eza Ramadhaani 30 Katonda yazaawula n'azaawulamu emiteeko 3 ng'emiteeko ogusooka arrahma, ayyaamu rrahma, ennaku 10 ezisooka za kusaasira kwa Mukama Katonda. Allah kitonde kyonna ekiri mu nsi muno omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhaani assa okusaasira kwe ne kukka mu nsi, kubanga yatugamba huwa arrahmaani rrahim, ye musaasizi ow'ekisa ekingi. Ennaku endala eziddako, ennaku eziddako 20 zetugenda okuyingiramu shahru maghfira, nnaku za kusonyiwa. Allah ng'atusonyiwa amazambi. Kyova olaba ffe ng'abantu tetulina buvunaanyizibwa butandika genda nga tujajinga abantu olw'ebyo bye tulowooza ebitono nnyo bye tubamanyiiko, olw'ebyo ebitono nnyo bye twabamanyako, bye twabalabako mu biseera ebyayita. Gwe n'osinkana omuntu oyinza okuba olina mistake gye yakola n'ogimanyako, gwe obulamu bwo bwonna n'obulowooza nti kaakati oyo yafadda yayonooneka, byaggwa. Ani akugambye sheekhe? Allahu arrahmaani rrahim, Allah musonyi ow'ekisa ekisembayo. Katonda yayingiza omukyala ejjana ng'omukyala omulimu gwoyo yali mukyala nga yeetunda, kaana musiliman, yali musiraamu, naye ng'omulimu gwe yeetunda, kwe kubeezaawo obulamu ng'abuyisa mu kutunda bulamu bwe, kutunda mibiri gye okusobola okulaba okubeezaawo obulamu. Naawe muno ekyo yalinamu obukkiriza nti Katonda gy'ali era amukkiriza nti ali omu. Omukazi ava okutambula okuva mu mirimu gye gy'ava okukola egyo egy'obwannakyewa, atusanga embwa eri ku luzzi ejjeeyo olulimi, ennyonta ejiruma, naye kennyini yali muyontowavu, nakkirira mu luzzi n'anywa amazzi. Bwe yamala okunywa amazzi n'asanga embwa nga olulimi erugjeeyo bw'eti wanka, naawe embwa amazzi. Bwe yamala okugiwa amazzi, omukyala n'atambula n'agenda. Embwa farafaa ra'sahu inda sama, embwa n'etunula bw'eti ku ggulu, n'esabira omukyala mu lulimi lwonna lwe yamusabira, kubanga Allah awulira ennimi zonna z'ebitonde bye yayetondera. Omukyala bwe yamujjula aba atambula agenda, embwa yasaba Katonda nti omukyala ono musaasire, omusiime, omuteeke mu kusaasira kwe era omuwejjana. Omukyala atambula agenda ng'ava mu bwamalaaya ku makya, budde bwakuba kyadda waka agenda awummulemu. Bw'amala okuwa embwa amazzi atambula agenda, Katonda olw'edduwa y'embwa eri gye yasaba, Katonda n'alagira malayika al-mawutu ejjamu emyoyo, egende ejjemu omwoyo gw'omutonde oyo, gw'omuzaana oyo asabiddwa edduwa ekitonde kya Mukama Katonda. Malayika n'ejjamu omwoyo gw'omukyala n'egutwala, naye beegutwala n'ez'omuliro ne zikka, ne zigamba ate muwagala ki? Tubadde tunoonya omwoyo gw'omukyala ono omulongoofu, obulamu bwe bwonna asembezaayo okukola mulimu mulungi. Ne ziri ne zigamba nedda, tunoonya omukyala ono abadde ku nsi nga mukyala mwonoonefu. Naye malayika zo tezirwana wadde okuyomba, we ziba n'ensonga yonna, ne ziddayo eri Mukama Katonda ne zimubuuza, Mukama Katonda otusindise tugende tunone omukyala ono ng'omukyala omulongoofu, naye ate eri gye tugende gye tubadde tusanzeeyo malayika ez'omuliro nga nazo zinoonya omukyala ono nga zigamba mukyala mwonoonefu. Tukole tutya ya Rabbul Alamin? Allah n'azigamba mugende muddeyo mupime ekifo waava okukolera omulimu, wanaabanga walungi omukyala kumpi, omukyala mutwale mu jjana, wanaabanga wawanvu mutwale mu muliro. Naye birahmatillah wa izzatihi, olw'okusaasira kwa Katonda n'ekitiibwa kye eri ebitonde bye byonna, Allah n'alagira ekifo ekyo ne kikendeera, era malayika ne zigenda okupima nga omukyala asaanira kugenda mu jjana. Subhanallah. Wa hakadha nnaasi, tuwangalira mu bulamu bwe tuwangaliramu ng'abantu balina emirimu gyabwe gye bakola ne Katonda waabwe, agamazambi ge mwalaba ge mumanyi oba ge mwalaba oba ge mwabamanyako nga Allah faghafaraahu yabasonyiwa dda, era n'abeera nga abalongoosa n'abatukuza okubeera mu bantu abalongoofu. Wa hakadha ayyaamu Ramadhan, hadha shahru Ramadhan, yensonga lwaki tulina omwezi ogwa Ramadhan okuba nga tutukuza emitima gyaffe, tutukuza emyoyo gyaffe, tutukuza embeera zaffe, nga tuzitukuza nakukola mirimu mirungi, nakulaba nga tusiiba, nakulaba nga tufuna okusaasira kwa Katonda. Ennaku ze tulimu za kusaasira, nnaku za kusonyiwa. Bwe tuba tunoonya okusaasira kwa Katonda era nga tulaajanira okusonyiwa kwa Katonda, nga tulaajanira okusaasira kwa Katonda ku dde gye tuli, tulaajane nnyo tulabe nga naffe tuba abantu abasaasizi mu bulamu bwaffe eri bannaffe. Mu adhikaari ze tusoma mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan tugamba ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah,
tugamba nti tukakasa Katonda mu bwomu bw'oli omu togattibwako kintu kyonna tukwetondera twenenya gy'oli tusonyiwe Allah nas'aluka aljannata tukusaba Allah otuwe jana wa na'udhu bika minan nar obeere ng'otukingiriza n'omuliro by'ebimu ku bigambo Allah tabaraka taala byasinga okwagala okuwulira mu mwezi gwe tulimu ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan. Otubanga ebigambo ebyo tubyogera ng'era tubyogera nga tukakasa nti tunoonya okusaasira kwa Katonda, tunoonya okusonyiibwa okuva eri Mukama Katonda eyatutonda. Wa hakadha anfusina, naffe ffennyini tulina okubeera nga tuli basonyiyi, tuli basaasizi eri abantu be tubeera nabo. Abaddu ba Allah bebitiibwa, mu byensaba buli omwakole mu guno omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan tugezeeko okulaba nga tuzza obujja emitima gyaffe tugitukuze, tusonyiwe abantu abatunyiigira, tusonyiwe abantu be twasobya, tusonyiwe abantu abatusobya, tusonyiwe abantu be tulibadde ku mitima gyaffe nga twabanyiigira dda. Abantu bangi olwaleero bali mu makomera nga bali eyo bavundira mu makomera olw'okuba nti abantu tebaagala kusonyiwa. Abantu bangi olwaleero bali mu malwaliro balwadde, bali ku ndiri, bali mu depression olw'okuba nti abantu babagaana okubasonyiwa. Abantu olwaleero bangi baafa bali mu kabbuli olw'okuba nti abantu mitima bagikalubya ne bagaana okusonyiwa. Tubeere basonyi mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan. Tugende tuve mu mwezi ogwa Ramadhan nga tuli abaddu ba Allah basonyiyiddwa, nga naffe tusonyiye bannaffe. Ekigambo okusonyiwa kya bbeeyi era kiri ku bintu ebigenda okuyingiza abantu ejjana ya Katonda era abasaasire. Omusajja omu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam aba atudde mu muzikiti ng'ali mu kusomesa bantu. Fadakhala rajul, omusajja n'ayingira munnamalungu munnakyalo, naye nga batannayingira Nabbi abagamba nti omusajja agenda okuyingira ng'ayita mu mulyango ogwo min ahli aljanna. Omuntu agenda okuyingira ng'ayita mu mulyango ogwo nga mumanya muntu wa mujjana. Bagenda okutunula bonna be baali balowoozaako balina okuba mujjana nga Abubakari waali, Uthmani waali, Umar waali, ne bagamba mani haulai, ani oyo, mani huwa, ani oyo agenda okuba Allah gwagenda okuwa ejjana ow'enjawulo. Bagenda okulaba omusajja ayingira mu nnamalungu atamanyiddwako wadde n'akamu. Buli omu ne yeewuunya ne bagamba nti yaani oyo. Oluvannyuma baamugoberera nga eswala ewedde bagende banoonyereza kikyakola ekirimutuusiza ku levu y'okubanga nti Allah amulonze okuba ow'omujjana. Bagenda ogenda jjali n'ogamba tulina ensonga yaffe twali yagadde tusuleko ewuwo, tulinamu obuzibu. Omusajja n'abaaniriza n'abatwala ewaka. Olunaku olwasooka batunuulira omusajja nga tebalaba kyanjawulo kyakola, ne bamutunuulira olwokubiri nga tebalaba kyanjawulo kyakola, ne bamutunuulira olwokusatu nga tebalaba kyanjawulo kyakola, ng'obulamu bwe bwa bulijjo adan ng'abantu ba bulijjo. Olunaku olwokusatu obugenyi buba buweddeko mu shariya, namugamba nedda kakati tulina okuba abanjulukufu gy'ali. Namugamba fulaani munnange twagala okwogerako naawe. Wagenza okuyingira muzikiti ya Nabbi yabadde amaze okulangirirako nti oli mu bantu ba mujjana. Naye twagala kumanya kintu kyekyo kyama ki ky'olina ne Allah wo. Katonda kuba yakutuukiriza okubanga akulonda okubeera mu bantu b'omujjana. Musajja n'amugamba keefu kisoboka kitya? Nze gwe mulaba siinaayo kye nnina. Ndi musajja munaku ne zaka sigiwa, ne Makka sigendanga. Ndi musajja munaku siinaawo kyanjawulo. Siri mu bagagga abamanyiddwa mu kitundu kino. Kisoboka kitya ekyo? Namugamba tetumanyi ne tubuulire. Musajja agenda okutunula ng'abasajja bamutunuulidde bamusimbye amaaso, bamugamba ensonga balaba ddala bali siriyasi, n'abagamba wallahi sirina nsonga. Naye nyinza okuba ninayo ekintu kiranyikola naye bulijjo simanyi nti kiyinza okuba nga kyekyo, kubanga sirinaayo kirala kyonna. Nanga kitubuulire kyekyo ekyenjawulo ky'olina ne Mukama Katonda wo. Musajja n'abagamba nti nze obulamu bwange embeera zange zonna mpangadde. Buli lwe mba mmaliriza byenkola ng'obudde bunzibyeko, nzirayo ewaka ne nsaalayo sunna we mba nziza ewaka. Bwe mmala okusaala sunna ntuula ku buli lwange ne nsoma adhikaari z'okwebaka. Bwe mmala okusoma adhikaari omutima gwange ne ngutukuza ne nsonyiwa buli kitonde kyonna ekyali kyalina kye yanyiizizza mu lunaku olwo, ne nsonyiwa buli muntu yenna alina kye yankoze mu lunaku olwo. Fa ana musaafi, ne neebaka nga nange omutima gutukudde era sirina kizibu kyonna. Nze mu nsi muno sirina gwe mpapalana kubanga buli muntu musonyiwa buli lwe ntuuka mu kiro kyekiro. Faraja ila rasulillah, basahaba ne baddayo eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba ya Rasulallah, omusajja gwe yayogeddeko ensonga ze watugambye twewuunyiza omusajja nga tetwamusanze na kyama kyalina kyanjawulo, kubanga tamanyiddwa mu basajja balwanyi ba ntalo, tamanyiddwa mu basajja basaddaasi b'e Madiina. Ne bamugamba ya Rasulallah, omusajja yatugambye ekigambo kimu kyalina, buli waba agenda okwebaka mu bulamu bwe mu buliri bwe amala kusonyiwa buli muntu yenna yamunyiiziza n'alyoka yeebaka. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba nti saddaqta, yayogedde mazima. Wa hadha sabab yensonga lwaki Allah yamuwa ejjana n'amuwandikako ejjana ng'akyali mulamu. Abaddu ba Allah abalungi abatulaba ku Spark TV ne ku mikutu gyonna egya social media,
mumanye nti kigambo kusonyiwa kya bbeeyi. Ekigambo kusonyiwa kigambo kya kitiibwa, bimu ku bigambo Allah tabaraka taala byayagala ennyo mu bwakatonda bwe era ebimusanyusa. Yatugamba nti arrahimuuna, abantu abali mu nsi muno abasaasizi, yarhamuhumullah, Allah tabaraka taala nabo abasonyiwa. N'atulagira n'atugamba nti irhamu, mubeere bantu basaasizi, mubeere basonyiyi. Irham man fil ard, mubeere basaasizi eri ebyo ebitonde bya Allah biri mu nsi, omuli abantu, omuli ebinyonyi, omuli ensolo, omuli ebitonde byonna, mubeere basaasizi gye biri. Yarhamukum man fil ard, ajja kubasaasira Allah tabaraka taala oyo ali waggulu. Baddu ba Allah, kigambo busungu, kutereka busungu kinene, kibi, kya butemu nnyo, kikosezza abantu bangi. Abantu bangi balemeddwa obufumbo ne babuvaamu lwa bwetaagala kusonyiwa. Abantu bangi baleseewo emirimu ne bagirekawo lwa butaagala kusonyiwa. Abantu bangi baleseewo ebyobugagga byabwe ne bibafaako lwa butaagala kusonyiwa. Abantu bangi olwaleero we twogerera bali mu kubonaabona nga balekawo ne bava mu nsi ze baalimu ne bajja genda ne bawaŋŋanguka lwa butaagala kusonyiwa. Kigambo kusonyiwa kya bbeeyi. Ekisookera ddala gumu ku mirimu Allah gwasinga okwagala. Gwe muganda wange omulungi, olaba otya okubanga olinayo omulimu Allah gwasinga okwagala n'ogukola gusanyusa Mukama Katonda? Kuba yatugamba tubeere nga tusaasira, tubeere nga tusonyiwa ebyo ebiri mu nsi, ne Allah tabaraka taala agenda kubanga atusaasira. Ani ataagala kusaasira kwa Mukama Katonda? Bw'obanga owulira oyagala Katonda akusaasire, beera musaasizi, beera musonyi eri ebitonde bya Mukama Katonda. Tuli mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhaani, tuli mu kusiiba ennaku, enjala n'etuluma sheekhe, ennyonta n'etuluma, ne twerekereza ebyokulya ebirungi nga ssente mu nsawo tuzirina, ne twerekereza ebikolwa byonna ebyo twalikoze naye nga byonna twalibaddeko obusobozi obubikola, ne tugamba nti nahnu fi Ramadhaani, tuli mu mwezi ogwa Ramadhaani, tulina okuba nga tusiiba. Naye wallahi billahi tallah, n'olemera okuba nga osobola okusonyiwa omuntu. Ekigambo kusonyiwa, tusonyiwe baganda baffe. Abakyala musonyiwe abaami bammwe, abaami musonyiwe bakyala bammwe. Abantu bali mu makooti olwaleero nga bamaze emyaka 10 nga maama y'omu ne taata y'omu, naye nga bali mu makooti lwa kugaana kusonyiwa bannaabwe. Olwaleero abantu bafudde, oli ng'akimanyi gundi yafa, naye okufa kwe kwalimu okugaana okumusonyiwa. Abalala nabalaba gundi juzi ku TV nga kitaabwe ekibimu ku byamutta ne kitaabwe n'afa, baana be kubanga baganya okwesonyiwa, era n'akiteeka mu kiraamo nti bwe munaabanga temwesonyiye ne kabbuli yange temujjangako. Baddu ba Allah, tusonyiwe baganda baffe mwezi ogwa Ramadhaani. Fefe nyini tusonyiwagane mwezi ogwa Ramadhaani. Tukume emitima gyaffe nga miyonjo, tukume emitima gyaffe nga miyonjo. Olwaleero endwadde za pressure, sukaali, depression ziyitiridde obungi lw'abantu kutereka busungu ku mitima. Olina omusanga nga tayagala kutulako mu kyenyi kya munne. Omukyala gwe wasa mu ssanyu mu lujjudde lw'abantu ne mutuuka ekiseera nga temukyayagala kulabaganako, buli omu ayagaliza munne kufa, buli omu ayagaliza munne komera. Abaana be twazaala nga ffe abaabazaala ffe fennyini nga bava mu ntumbwe zaffe ku migongo gyaffe, ne bukeera ku makya nga tokyayagala kutunula ku mwana wo, tokyayagala kutunula ku taata wo yakuzaala. Abakulembeze olwali abakulembeze be tulina mu nsi yaffe mwe tuwangaalira, abantu badde mu kaseera ka byabufuzi, naye abantu ne batuuka ne bannenaŋŋana, ne banyiigagana, ne basowagana nga tekyali yagala kutula munne. Olwali okulonda kwawedde, ono yayiseemu, ono teyayiseemu, ono yayiseemu, Katonda yayagadde nga bwe yayagadde, yasazeewo nga bwe yayagadde. Naye olina omusanga ali awo asibye omutima, agamba nze sigenda kusonyiwa gundi, nze saagala gundi. Abala bali mu paalamenti, abantu babasindikayo mugende mubateeseze, naye muli mu paalamenti mulemeddwa okuteeseza abantu be babasindikayo, muli mu butalo, muli mu nnyombo, muli mu buntu obutali mu nsonga. Tusonyiwagane, guno omwezi gwe tulimu gwa kusonyiwagana. Bannaddiini tusonyiwagane. Kigambo kya nnaku nnyo, kya nsonyi, kiswaza okusanga kubanga naffe mu bannaddiini tulinamu obumulumulu. Gundi talaba gundi, oyo gundi we gundi, oyo we kusemwagala kumutulako. Ekyo kiki ya Allah ya akhil karim? Nahnu ala din, tuli ku ddiini ya Katonda oba tuli ku personal interest zaffe? Tulongoose emitima gyaffe, tulongoose emyoyo gyaffe. Bwe tunaaba tulongooseza emitima ne tukuza emitima, ne Katonda ajja kutusaasira era ajja kutwagala, tujja kuva mu mwezi ogw'ekitiibwa nga tuli abasonyiyiddwa. Mbaagaliza omwezi omulungi ogwa Ramadhaani era mbaagaliza akaseera akalungi. Wa kullu aamu wa antum bi khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.